emirimu gy'abalezi mbeera na mingi nnyo naye saawa zino ku Dubai, Kuwait ne Saudi Arabia z'ensi ezitambula. Peereza message ku namba y'essimu eri waggulu ku bayo. Mirimu wegire office fa abasasula so buli kimu kiri mu mikono emituufu. Yes sir. Kale omwami ono kampeko kazindala omwami ono mwami Julius avudde Masindi nga omulaba anti alesse ku kasente kubanga asasulira sister we poloti. Anagamba nti obwesigwa butandika naawe kenyini oba okusalawo personal decision okusalawo gwe ng'omuntu. Estate ono omukyala yagirabidde ndowooza lwabadde nga lunaku lumuluuka n'agamba nti take action n'asindikirawo omuntu. Ndowooza estate ogiraba plots zikyaliwo sigagamba nti zikendedde zikyaliwo kuba estate ekyali empya ate n'emabega wange waliwo naye abasenda ene kasooke tutunde ene yaffe tetujja kukubira abalala bulango. Kale mpita buli muntu eyali abbiddwa era yali afereddwako omwami Alex Masaba ng'amufera mu ngeri y'okumuguza ettaka ng'ayita mu kampani ya Masaba and Sons Masaba and Sons Construction Company Limited. Bw'oba gy'oli enamba yange eri 0759 618985. Uganda Police, where are you? Alex Masaba cases zaina ku police station ezenjawulo. Lwaki temumukwata? Uganda Police, abantu abekubidde omulanga mu police zammwe ezenjawulo ku reference numbers ezitali emu ezitali bbiri ku police stations ezitali emu ezitali bbiri. Lwaki temujuna abantu? Lwaki temuyamba abantu? Ne mukwata Masaba Alex n'aggalirwa era n'atwalibwa mu mateeka n'avunaanibwa oba n'aliyirira abantu baafeze babbye ng'ayita mu kampani eya Masaba and Sons Construction Company Limited and Consultant. Abaana abekubidde omulanga ku police bakoma kutwala reference number. Masaba bw'akubirwa essimu nga bamwetaaga ku police tajja ku police wabula addamu okutiisatiisa oyo amututte ku police oba amulopye ku police ng'amugamba ensonga z'ettaka tebazimalira ku police mugende mu kkooti. Mbuuza buvunaanyizibwa bwani okunoonya suspect singa suspect abeera agaanye okukkaanya ne complainant? Alex Masaba abantu baafeze ne bamutwala ku police n'abagamba nti police temala nsonga za ttaka, ensonga z'ettaka muntwale mumpaalire mu kkooti empite. Ku police etali emu Nateete ayinayo omusango, Ekawempe ayinayo omusango, Mukalaji ayinayo omusango, Sina musango ayinayo emisango. Different complainants, different police references. Masaba w'amaanyi ki mu ggwanga muno ekimulemesezza okubeera nti takwatwako? Akolagana n'abaani? Masaba Alex abamuleetera okubeera ng'alowooza okufera abantu ssente empitirivu kyokka ne watabaawo mateeka kigamukola. Wulira obufere we butandikira obuli super. Masaba Alex takuwandiikira ndagaano ekuguza ttaka ku initial deposit gw'obeera oleese. Abakubi akakodyo nti endagaano eyogera ku kuguza ettaka ngenda gikolera omulundi gumu nga ssente ozimazeeyo. N'obeera ne risiiti ng'eraga nti osasudde ku poloti naye nga risiiti teindikeetinga poloti bipimo byayo, teindikeetinga poloti esangibwawa, teindikeetinga ba neighbors abali around poloti gy'oguze.
typical Omufere Alex Masaba tactics z'akozesa. Bangi bwe bakomplaininga nti lwaki ompadde receipt tonkoledde endagaano, akugamba sente tobadde nazaawamu, saagala kwemenya kukola ndagaano buli lunaku oba buli lw'onaasasula sente mbu nga nkola endagaano. Therefore twalanga butwazi receipt olunaku lw'onaaleeta sente ezimalayo poloti nkukolere omukoko gw'endagaano ogukuwa obwannannyini okukozesa poloti yo oba akabanjako. Waliwo akakodyo kamu ke sibagambye Masaba Alex kakozesa okubba abantu nga yeerimbika mu kubaguza ettaka. Olw'okuba akoze emisango mingi afeza abantu bangi sente zaabwe, abamunoonya bangi ne police references nyingi ku police ez'enjawulo, Masaba Alex okumusisinkana oyita kati mu protocol. Singa essaawa zino weefuula ayagala okugula ettaka mu Masaba and Sons Consultants and Construction Company Limited, Uganda, Masaba oyogera naye direct n'akuconnectinga ku muntu. Bw'amanya nti birimu okumusisinkana akugamba jangu ogenda kundaba, n'akuwa omuntu gwe tutuumye n'akuscreeninga yakurecevinga n'akukwasa B, akuvuga okujjanga wano n'akutwala mu tawuni endala n'akukwasa B n'akuscreeninga okakasa nti toli omu ku abo abamunoonya, naye n'akuvuga n'akutwala mu kitundu ekirala. Katugeze gwe asooka gwe tutuumye akujja Nansana we mugenda okusisinkana, abalaganya nnyo okusisinkana mu Nansana awo, akujja mu Nansana akurecevinga n'akutwala Namuŋŋoona n'akukwasa omulala akwongereyo oyo gwe tutuumye B naye n'akukwata n'akuscreeninga n'akugamba tugende ono kakutwale, akuwa gwe tutuumye C, muntu wa kusatu. Awo wonna tonnatuuka ku Masaba. Owokusatu ne yeegattibwako owookuna. Abakutwala batera kubeera babiri. Owookuna yalinga akola last screening oba okukucekinga bano bonna nga bakakasiza toli wa bulabe eri boss Ssaabafere Alex Masaba. Kati bano ababiri be bakutwala osisinkanaani osisinkane Masaba. Wabula n'okusisinkana Masaba we mbeera mukaanyizo oba bano we babeera bakutwala okumusisinkanira, tosooka mulaba, uliriza. Asose kubanga eringi yasooka otuguze nagamba nyo, then ono Nalongo eyasooka okujja gy'oli yali agenda kulimamu ng'agenda kulimamu omuddo gw'ente, kati n'asanga nga balinyeewo omundu ono. Omuntu eyakwata vidiyo eno tata wange Nzaala era ali wano yakwata vidiyo kubanga Nalongo yamala n'amuwa muganda we n'agendayo. Tata yali ayogera tata wange n'agamba Zaina eno poloti tulaba mulumonde, kati eno poloti siyo, kati eno tata yagikwata eno eryo eddoboozi eririmu lya tata wange era n'ennamba tata wange njina era yagendako neeyo owakiyama n'abagamba wano si wawe tetumumanyi. Masaba Alex agenda n'asanga ekibangirizi kye baasaze estate gye babeera baakasenda empya, ne yeekwatirawo vidiyo ng'alaga ayinawo poloti n'asetinga ne price ya poloti ku estate y'omuntu gy'aba asanze, era n'akulaga nti estate eyo ye n'akwata eddakiika nga 7 oba 8 oba 12 n'aziteeka ku YouTube n'aziteeka ne ku Facebook ye. Bw'atyo bw'ateega bakasitoma era bw'abafunye n'abakuba ku mutwe n'ababba n'abafera. Masaba bw'otuuka okugula poloti eri gye walabye si mubi si musiru, akuvuga n'akutwala ku estate eyo yennyini era n'akulaga nti poloti osiimyeko eriwa, n'osiimako gy'osiimye n'otandika okusasula eyo. Kumbe bannannyini estate abatuufu abali mu mateeka bo bajja ne batunda oluusi poloti eyo waliwo na muntu mulala bwe baagiguza. Kakati gw'ogenda okudda oluusi nannyini poloti nga yazimbako dda. Komyewo n'ekitundu ekyokubiri ku mboozi y'Omufere Alex Masaba afera abaana bankuba kyeyo nga tasosodde mawanga gye bali. Mwali badde mugamba oba oli awo n'afera ba Kadama bokka bali mu kyondo kya Buwalabu, naye ono obufere bwe buli elevated
oba busukulumumuko busukka ne bugenda ne kwaba abali mu mawanga nga Europe era bw'atyo nabo n'abakuba ku mutwe. Mu kitundu ekyasoose nakuleetedde omuntu oba omukyala amanyiddwa nga Grace akaabira miliyoni ze 16 Masaba Alex ze yamufera nga yeerimbise mu ky'okumuguza ettaka era nga yeerimbise mu kampani ye eri fully registered emanyiddwa nga Masaba and Sons Property Consultants and Construction Uganda Limited. Masaba Alex nkyakusaamu ekitiibwa kubanga nkimanyi olina famire yo naye nkimanyi nti olutalo lwe nagguddewo okubuusa abantu abalala obutababba oba obutabafera terwakusanyusiza. Essaawa zino nnyinza okubalirwa mu balabe bo ab'amaanyi kubanga nakulinnyidde oba oliawo mu ttooke nalinnye mu kawogoko naye ng'obadde oyiyiza mu nsawo z'abalala. Nabannyonnyodde mu vidiyo gye nakoze olunaku olw'ejjo nti omwami ono Ssaabafere Alex Masaba abba bankuba kyeyo bokka bwe bona mwinboxinga ng'olina enamba ya Uganda erina 256 tagenda kubeera namboozi nyovu naawe naye singa obeera n'ennamba nga esukka ensalo ya wano Uganda ne bweba ye Kenya eri +254 ajja kwanguyirwa okukyatinga naawe. Kakati waliwo omukyala olwaleero ono yamufera miliyoni 18 n'obutundutundu obugwamu. Engeri Sente gye yazimusikamu n'engeri ebigambo byamusuubizanga n'engeri abantu be ab'omukyala be yaweerezanga ku ground abali mu Uganda bamulambulira ettaka, omusajja ono lye yamugambanga era lyamusuubizanga nti gyeriyi ddungi sava. Abantu abaatuukanga ne balambula ekituufu ne bwe walinga weebuusa otya wayagalanga osasule. Tutandise ekitundu ekyokubiri twagambye tugenda ku oba wiiki namba oba weeks 2 mpaka ng'okwatiddwa ku nkoona n'osasulira either abo bobbye oba n'ovaayo n'onnyonnyola abantu lwaki by'obaguza obawa byoya bya nswa. Poloti emu n'ogitunda emirundi egisukka mu 3. N'otakoma okwo omwana bw'akomawo e Uganda oba omuntu yenna client wo bw'akomawo e Uganda n'omuddako n'omwemula n'omulaga nga ggwe bw'oli ow'ekitalo bw'alina okuddukira mu kkooti naye ng'omubbye omukalizza omuntu afuna miliyoni 1 ku miliyoni 2 buli mwezi abamu bafuna na mitwalo 9 n'obanyagulula n'obabba n'amala ebbanga kumpi lya myaka 4 3 akuba kyeyo amanya ayina kaayina. Zainab gwe nnyina olunaku olwaleero yamubba ssente oba yamufera ssente ez'okumuguza poloti ya miliyoni 8 mu emitwalo 9 okwosaako n'okumuzimbira ku poloti eyo yennyini. Nalukenge Zainab yampeereza buli kimu, buli kyogera ku ngeri gye wamubba kezibeere text ze mwayogeranga ne voice notes eza view once. Nze sirabanga muntu alina business naye nga baklayant be okwogera nabo kasita mutandika okunegotiating oba okwogera ku bya ssente audios oba obutambi obw'amaloboozi abusindikira mu view once. I think Ugandans naffe twetaaga tubeere nga tuli bright enough mu bwongo tusobole okubeera nga tusobola okubuuka abantu abamu abafuba okutukozesa mu ngeri y'okweyitimuza nga bayiyiza mu nsawo zaffe. Nkimanyi bwe nakwatidde ku bizinesi endala gy'ofunamu ssente ensangi zino ey'okugamba nti otwala abantu ebweru okuba ekyeyo nakyo tekyakusanyusiza naye nakyo nakusuubiza nti nnyina facts nnyingi ku baana b'osuubizizza okutwala ebweru w'eggwanga wabula ne batandika okudaaga myezi 8 mwaka mulamba tobatwalanga bweru wa ggwanga kuba kyeyo. Abo nno tebaali nnumye era eyo bizinesi nasazeewo sijja giyingirira naye at least ekifaananyi kyo kati ensi ejja kuba ekimanyi nti kino n'ekino 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 ono omwami singa abantu luza mu bizinesi bwe ziti
specifically ntegeererawo nti nnyingidde obufere obuli typical. Kankusabe video gimpereka like kigisobozesa okubeera nga edduka ku speed etenkanika information etuuke kwayagala okugiraba okwesaako okugiwuliriza. Nenkusaba mu butongole bwe batotwegattangako subscribinga ku mukutu osobola ofuna latest updates ne latest information. Tubeera n'amawulire mangi bwe tusalawo okukola okugusa ensonga tukakasa bulungi nti ensonga egguse na kino kijja kuggwa. Nsaba video ezikwatagana ku Alex Masaba omusajja Omufere ogisharing ogiteeke mu buli inbox ya muntu gwomanyi ali ku kyeyo nga tosesodde gwanga kimwali nga tososodde mulimu kigwakola wabula video yo gisharing nga busharinze so that ekifaananyi kye kitambula abantu ne bakimanya. Ono bangambye mu ddogo yeekansa nti era alisuubula ku Mountain Elgon. Emugamba nange sirina buzibu ewali Katonda tewali kigaana ate ebiseera ebisinga eddogo likwata abo oba oliawo abalina akakwate ku buzibu n'oyo omuntu abeera ayagala okukola ekikolwa ekifaanaganako bwe kityo. Ensonga z'amateeka bwe ziba za kututwala mu kooti nti twonoona erinnya lyo and of course nja kubeera mu ssimu okulinda samoni yonna okuva eri police ng'empita okunnyonnyola ku nsonga zo oba okuva eri ekitongole ekiramuzi gwe bulijjo naawe gy'osindika abantu b'ofeze okugenda tuwere ennembere sayidi eyo. Obujulizi ku buli muntu gwe ŋŋenda okwogerangako nagambye mba nabo mu sitooko mpitirivu ne bw'oba obbye essimu yange kakasa wangi wembulina wembeera nsobola okubujjayo era ensi neddamu n'ebulaba. Kakati tutandise. Omwami ono kansooke mbaggula amaaso engeri gy'aferamu. Alex Masaba bw'oyingira mu inbox ye ng'olabye akatambike ku mukutu gwonna kw'obeera okalabidde. Alina omukutu ku Facebook okwo, alina omukutu wano ku YouTube, alina n'omukutu ku TikTok ne ku Instagram gy'ali ndowooza. Kati singa olaba egimu ku mirimu gya postinga n'obeera interested like any other person n'omu inboxinga n'omubuuza poloti eyo ya mmeka agenda kunnyonnyola akugambe poloti walabye nabadde njitunda miliyoni 12 oba miliyoni 15 kati njitunda miliyoni 10 katugendere ku ye 12. Bw'onakkiriza n'oyagala okole bizinensi naye kasitobanga mukanotinge kasitobanga ennamba gy'okozesezza okuminboxinga si yaawo wano mu Uganda era ne bweba yaawo wano mu Uganda olina okusooka okumukakasa ennyo nti oli bweru wa ggwanga ye okusobola okutula bizinensi naawe oba okusobola okukkiriza okwogera bizinensi naawe. Kati bwe mumala okunegotiatinga ng'omuntu yenna agula ettaka yandyagadde okulaba ettaka lyagula mu reality nga talirabira mu butambi. Bangi ku bantu abatuukiridde omwami ono Alex Masaba babadde nga basindika ba representative okugenda okusooka okuvisitinga site oba okugenda okusooka okulambula ettaka era abadde nga atwala obuvunaanyizibwa mu ngeri y'okuba nti agenda kuzannya akazannyo ke nga kali smart n'akuteeka mu mmotoka wabula osasula emitwalo 5 gy'ayita egy'amafuta egikakasa obwa siriyasi bw'oliko nti oba considering emwaba abanaagula gyakutwala aleme kukola losi kuvugira bwereere. Omuntu ono ali e Bulaaya ali ku kyeyo akwata 5 n'agiweereza Masaba n'arecevinga omuntu akiikiridde omuntu agenda okugula ettaka era n'amuvuga ng'amutwala ku estate ye gy'ayita nti ye oluvannyuma okunoonyereza kwange kwe nakoze okutonotono mu bye nategedde nti ono ta owninganga estate n'emu era ngenda nabbabuulira butya estate z'abalaga bwazifuna. Ono bw'akiteeka omuntu mu mmotoka gw'obeera osindisa akulambulire ettaka on your behalf amuvuga n'amutwala. Abamu bafuna omukisa Masaba kennyini mu mmotoka nga mwali n'abatwala n'abalambuza site, abalala tebafuna mukisa. Ateekawo ensongasonga lwaki representative otasinkanye ye kennyini ku lunaku lwe mugenda ovisitinga site n'akutwala ne mulaba site oba estate gye mwalabye ku video
n'osiimako poloti gy'obeera osiimye. Akati mwami Masaba oyo n'akugamba sasula poloti yo. Ayina payment plan ensufu. Akutegeeza nti osobola okusasulira mu installment oba osobola okusasula amount ebeera ekkanyiziddwako omulundi gumu. Bw'obeera toyina ssente z'awamu, and of course abasinga kubaguze oba kubaaguza tebabeera na ssente z'awamu, babeera mu nkola ya tusonde tukulaakulane, nkola ya musaala gwange gwe nzijjako kye njagala okuominga. Abasinga bakyuzinga installment payment plan, ssente eza kibanja mpola. Era enfunda eziwera ono eggwiikirizo ly'alina, ebiseera ebisinga abantu be bamusindikira okugenda okubalambuza poloti, babeera bamusindikidde balinako ne ssente gye tuyita initial deposit oba ensimbi ezitandika ku ekyo kye mubeera kye mukanyizzaako okugula mu bbanja. Masaba ono kyakola nga poloti ya miliyoni 10 omuwaako miliyoni 5, representative wo either zabeera ze nazo oba gwe zoosindika oluvannyuma direct ku ssimu ye gy'abeera akuwadde. Ono alina enkola ziri bbiri mwa receivingira payments oba mwa receivingira ssente. Essimu eyiye eya Masaba Alex ebiseera ebisinga tagikuwa ku depositingako ssente. Akuwa essimu ey'omukyala gwakola naye gwe twategedde nti ayinza okubeera nga ye mukyala we, gwe twategedde nti ayinza okubeera nti ye mukyala we, era essimu eyo gy'atera okugaba yaggiddwako ku mpewo oluvannyuma lw'okukola vidiyo eri n'oluvannyuma lw'abasirikale ba poliisi okugezaako okutrackinga ennamba y'essimu eyo. Mwami Masaba lwe baali bagezaako okumukwata n'asimattuka. Now bw'oyingira mu kazannyo ke n'osasulako initial deposit oba ensimbi ezo eziriwo asigale ng'akubanja, wulira obufere we butandikira obuli super. Masaba Alex takuwandiikira ndagaano ekuguza ttaka ku initial deposit gw'obeera oleese. Abakubye akakodyo nti endagaano eyogera ku kuguza ettaka ngenda gikolera omulundi gumu nga ssente ozimazeeyo. N'obeera ne risiiti ng'eraga nti osasudde ku poloti, naye nga risiiti teindikeetinga poloti bipimo byayo, teindikeetinga poloti esangibwawa, teindikeetinga ba neighbors abali around poloti gy'oguze. Typical Omufere Alex Masaba tactics z'akozesa. Bangi bwe bakomplaininga nti lwaki ompadde receipt tonkoledde endagaano, akugamba ssente tobadde nazaawamu, saagala kwemenya kukola ndagaano buli lunaku oba buli lw'onaasasula ssente mbu nga nkola endagaano. Therefore twalanga butwazi receipt olunaku lw'onaaleeta ssente ezimalayo poloti nkukolere omukoko gw'endagaano ogukuwa obwannannyini okukozesa poloti yo oba akabanjako. Kakati omwami ono abasinga bakibayinga ne bagamba anyway omusajja anyambye n'akwatako zino, bo bakitwala nti abayambye, kumbe bayingidde akazannyo k'obufere bwe. Ezo miliyoni 5 azikubye n'azitwala ewatali ndagaano ntongole ekakaseera eyogera ku kiki ky'osasulidde, wabula receipt ebeerako buwandiike bulaga nti ono aguze poloti yegundi asasuddeko miliyoni bwe ziti, wasigaddeyo balance wa miliyoni bwe ziti. That's all. Ng'ogenda ne receipt oba representative wo ng'agenda ne receipt oba ng'akusindikira receipt. Masaba ono Alex bwe mbeera mukola endagaano oba bwe mbeera mufuna musasula, bangi ku bantu tebamanyi offices wawe ziri. Either receipt eyo atambula nayo mu motoka n'agikole endagaano eyo n'agikolera ku estate wabeera akulambuza, naye ku estate temulwawo
ako nako kakulu mu kanoting. Estate zalambuza era zakulaga zakutwalako temuzirwako mwanguwawo. Ensonga mwagitegedde lwaki mwanguwawo? Ensonga lwaki mwanguwa ku estate kwabeera abatutte okubalambuza? Ono buloka oluusi agenda n'alambuza abantu estate y'omuntu gy'abeera yayise nga n'omuntu oyo tamanyi nti Masaba ayina gw'atutte okulambuzaayo. Nkiddamu, Masaba ta owninga any estate. Masaba akola bwa bloka ng'atwala abantu ku estates. 2. Bwe nabadde nkola investigations zange nagenze ekitundu kye bayita ejjagala Semuto Road oyita Amatuggaawo ne mbuuza ku chairman w'ekitundu nga bandagiridde estate Masaba gy'agamba nti ye era gye yali afererako abantu ssente ng'abaguza ettaka. Ne ntegeera nti Masaba ne LC1 temumanyi era n'ekifaananyi kye nga tebakirabangako. Kyokka nga baaguza baafera abalimba era abalaga nti kyabaguza kya mazima. Saabafere ono nga bwe namutuumye akolera receipt nga takututte ku office. Bw'obuuza nti tugende ku office ng'akugamba obudde bumukutte alina bagenda okuvuga ate okutwala ku airport because adiringira mbu mu kutambuza abaana okubafulumya okubafunira emirimu ebweru w'eggwanga. Ekyo kyo twasazeewo tuteeke mu context eyo ey'obutakirumbagana. Kakati Alex Masaba abo abafuna omukisa okubalaga w'akolera abatwala ewali okumpi ne offices ezeekuusa ku by'ettaka yadde nga teziriiko kapande ka Masaba and Sons Property Consultants and Construction Uganda Limited. Endagaano ne mugikolera wansi, most especially ebizimbe ebyabatwalako okuli offices ez'abantu abatunda amataka maybe abali legit yakulaga nti offices ze ziri waggulu eyo ne endagaano ne mugikolerawo wansi ne mutambula ne mugenda. Yayinako office emu ng'eri Kawempe Tura Road era ng'ekyasengula office eyo be yaferanga baatuuka ekiseera ne balumbagana office Masaba n'addukawo era ono baafuba nnyo era bagezaako enfunda eziwera okubeera nga bamukwata. Ekyo kye kyamuddusa Ekawempe naggala office. Kati abasigadde bonna yasigala nga abalimbisa address ya Kawempe. Abalala abasinkanya mu Nansana, abalala abalimba abasinkanya mu Kasangati. Ebyo byonna nga biri awo otegedde engeri gy'akuferamu. Bw'otandika okusasula ssente wakkiriza n'osasulako initial deposit katugeze $5,000,000 ewasigadde nga oyina kumusasula buli mwezi ng'omusasulayo katugeze $1,000,000 oba ne wayita emyezi 2 n'omusasula $2,000,000 oba 3 era ng'addamu akukuutira receipt. Naye ekyenjawulo ku receipt za Masaba zirina signatures eziringa ezaagala okufaanagana. Signature ye tefaanagana exactly na signature oba tematchinga 100% ne signature yali ku receipt yasooka. Abasinga ekyo temukiteekako nnyo focus. Signature eziteekebwa ku receipt za njawulomu newankubadde ziri mu sketch efaanagana ne receipt ne signature eri ku receipt endala. Bw'atyo nno bw'agenda afera abantu. Lw'omazeeyo essente mba mwakkaanya kaguje mukozesa ekitone ky'obufere ng'akuwandiikira endagaano ng'akulaga nti endagaano eno ekwindiketinga wano ne wano we wali ekibanja kyo sketch ng'agikuteerawo baka political baakuteerako ka sketch ako ng'akubuulira akuteekako ne ssente ez'oguze. Endagaano eyo tebaako bajulizi bawera 3. Kubaako ye atunze, kubaako awo naawe aguze.
bwakuyamba akuteerako omujulizi omu tekubeerako yadde wa LC ku kakiiko kubanga ne LC gy'abalambuzi oluusi temanya era ekimanyi bulungi nti talinaayo ttaka. Alex Masaba ono bw'atyo bw'afera abantu. Mu bimu ku ebyo ebitulemeza ku Masaba kiddamu mu bimu ku ebyo ebitulemeza ku Masaba Alex Masaba alina police reference Ekawempe. Polisi y'Ekawempe yamuggulako omusango era emunoonya ku reference number eri 101/10/03/2026. Complainant Namugerwa Florence yamuggulako omusango ku polisi y'Ekawempe era nga suspect ye Masaba Alex. Eyo polisi y'Ekawempe. Polisi endala era ey'Ekawempe yemu ayino reference ndala Ekawempe weewamu. Ssaabafere Alex Masaba ayinawo omusango case eri ku O/M/B/F/P. Reference number eri ku 102/100/03/2026. Complainant ye Abuze Lilian. Oyo naye yamukuba sente n'amuloopa. Suspect Masaba Alex. Police eye Nateete eyina omusango ku Masaba Alex. Ssaabafere wuliriza police ezimunoonya. Complainant ye Nalukenge Zainab. Nalukenge Zainab nga suspect gwawaabira ye Masaba Alex. SD 80/15/01/22 era nga offense theft. Omusajja bamulanga bubbi. Million 23 Alex Masaba obufere bwe yafera Zainab Nalukenge namuwabira ku police Nateete. Ono omusajja abakyadiringa naye bw'oba teweesaasira nnakuyo namaanyi ga ntuuyozo oyinza okulowooza nti ngudde ku muntu agenda okunnyambako okutuukiriza bye nnyina okutuukiriza naye ng'ogudde ku muntu agenda okwanika okwanula. Omufere ono Alex Masaba bw'aba ayogera naawe ng'oleese bizinensi oyinza okugamba nti ono n'enju yajjo gizimbira ne bwe naabasizzeeyokko Uganda buli kimu ajja kimmalira naye ng'ekyamazima oba okootakoota ga lumonde. Kakati Zainabu yamubba miliyoni 23. Kwaliko sente z'okumuzimbira, kwaliko sente z'okumugulira poloti. Poloti yagimulimba kugimuguza ajagala Semto Road. Era n'amulaga nti poloti eyo ye. Mwana muwala Zainabu yasindika kitaawe agenda amulambulire poloti. Era ne initial deposit kitaawe ye yamuwaayo. Taata yasiima. Muwala okubeera ng'agenze ku kyeyo n'akola. Ate n'amuseekamu n'obwesigwa agenda amulambulire amusiimire ekifo kuba ye mukulu eriiso lye lirabawala. Taata yatuuka ku kifo nga wamma ne bw'oba ye ggwe agenda okugula toyinza butasiima jagala Ssaabafere Alex Masaba gye yatwala taata w'omuwala. Poloti yalimu ebitooke, poloti nga weeri walungi. Era omuwala n'asiima n'asasula. Mpola mpola paka sente azibakkanyaako lwe zaggwayo. Omukoko gw'endagaano ye teyasobola yadde kugufuna, yakoma ku lisiiti eyalaga nti asasudde.
kati ne batandika okukkaanya mu poloti yennyini atandika okumuzimbiramu. Njogera ku Zainabu. Zainabu ng'atandika kusonda ssente olwo ssente z'asonda azisonda aziteeka ku ssimu y'omukyala Masaba gwe yamulaga nti gwakola naye, kye twategedde nti omukyala oyo yalibanga mukyala we. Era okukakkana nga ziwera 9,500,000 nga bamugamba oyinako ku akawunti 9,500,000 sofa ze waakasonda ez'okuzimba. Naye kati tusaba leetayo 3,000,000 ezaawamu tuzigatte ku zino 9,500,000 tusobole okutandika omusingi mu polotiyo ey'ejjagala. Zainabu ng'agwewa bineewalungi ng'agwako ne mabanja ga mikwano gye nga yeewola obusente agatta ku musaala gwe. Next month ng'aweereza Masaba Alex ensimbi 3,000,000. Masaba atandika okuzimbira omwana ow'obuwala ennyumba ejjagala mu poloti gye yasasula n'amalayo. Okuva ku olwo ndowooza ssente bwe zaggwayo ne guwera omuwendo gwa 2,300,000. Masaba lwe yasemba okuddamu okwogera ekigambo kyonna ekiwoomu eri kilayanti we Zainabu Nalukenge. Yamuwemula, yamuvuma, yamublookinga, omuwala n'afuna essimu endala ayite ng'okucommunicating oba okuwuliziganya omusajja gwe yeesigisiza 2,300,000 amugulire poloti amuzimbiremu akayumba. Sofa ennyumba weenaaba etuuse ye kwaba atandikira okwongerako 2,300,000. Ladies and gentlemen, tezaali za kuzimba nju kugimaliriza, zaali za kuzimba nju ebeeko weetuuka ono alabeko progress asobole okwongerako ssente. Masaba ng'akozesa olukujjukujju lw'obufere bwe olw'ekitone ekyo teyataataaganyizibwa kubulookinganga mukyalo oyo, yamubulookinganga entakera era omuwala n'atandika okugenda mu depression, n'atandika okukubwa pressure, amameme ne gamutundugga ng'alabira ddala ssente ze zigenda. Yajja n'anoonyako omwezi gwali gwa 11 omwaka oguwedde 2025 n'ampitiramu ensonga ze. Nze kennyini ne nkwata essimu ne ngikubira Masaba Alex nga bwe nagimukubidde olunaku olw'ejjo. Alex Masaba yagaana okurisipondinga gyendi nange yawunzika nvumiddemu. Nakoogera ne Masaba emirundi 3 naye buli lwe njogera naye anvuma. Yampemulako lumu, kyakubiri ono yagenda maaso n'okuba nti antiisatiisa okundoga. Emuganze be tebinkwatako, bw'oba avaawa nange tomanyi gye nava. Kampala tebakyatiisatiisa nawuwa gye nava. Okubeera Masaba tekikufuula atulako emmandwa z'embaale zonna. Ne ŋŋamba okay, kale ebyo tubireke. Kakati omwami ono bw'amala okufera bw'ogezaako okumunoonya oyinza okubuuza references eza poliisi oba emisango egimuguddwako ku poliisi ez'enjawulo, lwaki tebamukwata? Ensonga lwaki poliisi tezinnaba kukwata bulungi Masaba? Kigambibwa nti abo ababeera basemberedde Masaba okumpi okumukwata okumusaako empingu, Masaba atebuka poliisi n'ekyojja mu miro. Naye nategeddeko nti alina poliisi emu gy'akolagana nayo naddala mu bitundu by'e Kasangati awo, nti era yaliba alina omu ku basirikale baakozesa ku poliisi gy'akuvuga akuzza in case ng'omulemeredde ne bakuwunzikira ku poliisi eyo. Ekyo sinna kikakasa, naye gye bigenda biraga nakyo nja kukikakasa. Era bwe kinaaba gye kiri neesaddaase neewaddeyo nnwanirire abo abakoseddwa olw'obufere bwa Masaba Alex n'okutaasa abo abatannagwa mu mbiize oba abatannagwa mu katego ke.
Alex ono abagezezzaako okumukwata baali bamukutteko, ladies and gentlemen, ne bamutwala ku poliisi. Naye eyamuleka ku poliisi nga bamuggalidde emabega w'emitayimbwa kyamubuukako ku makya okuddayo nga bamugamba oli twamuwadde bondi. Masaba lwe bamukwata ne bamuteeka ku poliisi, eyamuteeka ku poliisi kyamubuukako okuddayo ku makya nga bamugamba oli twamuwadde bondi. Ajja kudda ng'ennaku z'omwezi bwe ziti. Ennaku zaatuuka era ne yeewuuba n'adda ku poliisi. Masaba teyalabika ku poliisi, ne gye buli kati yaddamu bupya kunoonya Masaba. Mpita wano Mukutu Vika exclusive nga nnyongera okukoola buli muntu yenna eyaferebwa Alex Masaba nga yeerimbika mu ky'okumuguza ettaka ng'ayita mu kampani ya Masaba and Sons Construction Company Limited, Construction Company Limited, na buli muntu eyali anoonyeza Masaba n'amubulwa twekembe kiddamu. Mpita buli muntu eyali abbiddwa era yali afereddwako omwami Alex Masaba ng'amufera mu ngeri y'okumuguza ettaka ng'ayita mu kampani ya Masaba and Sons Masaba and Sons Construction Company Limited. Bw'oba gy'oli enamba yange eri 0759 61 89 85. Jangu nkugatte mu WhatsApp group yabo babbye. Sofa group erimu abantu abagenda kumpi mu 100. Bonna ababbye. Uganda Police, where are you? Alex Masaba cases zaina ku police station ez'enjawulo. Lwaki temumukwata? Uganda Police, abantu abekubidde omulanga mu poliisi zammwe ez'enjawulo ku reference numbers ezitali emu ezitali bbiri ku police stations ezitali emu ezitali bbiri. Lwaki temujuna abantu? Lwaki temuyamba abantu? Ne mukwata Masaba Alex n'aggalirwa era n'atwalibwa mu mateeka n'avunaanibwa oba n'aliyirira abantu baafeze babbye ng'ayita mu kampani eya Masaba and Sons Construction Company Limited and Consultant. Abaana abeekubidde omulanga ku poliisi bakoma kutwala reference number. Masaba bw'akubirwa essimu nga bamwetaaga ku poliisi tajja ku poliisi, wabula addamu okutiisatiisa oyo amututte ku poliisi oba amulopye ku poliisi ng'amugamba ensonga z'ettaka tebazimalira ku poliisi, mugende mu kkooti. Mbuuza, buvunaanyizibwa bwani okunoonya suspect singa suspect abeera agaanye okukkaanya ne complainant? Alex Masaba abantu baafeze ne bamutwala ku poliisi n'abagamba nti poliisi temala nsonga za ttaka, ensonga z'ettaka muntwale mumpaalire mu kkooti empite. Ku poliisi etali emu, Nateete ayinayo omusango, Ekawempe ayinayo omusango, Mukalagi ayinayo omusango, Sina musango ayinayo emisango. Different complainants, different police references. Masaba w'amaanyi ki mu ggwanga muno ekimulemesezza okubeera nti takwatwako? Akolagana n'abaani? Masaba Alex abamuleetera okubeera ng'alowooza okufera abantu ssente empitirivu kyokka ne watabaawo mateeka kigamukola. Bangi ku bantu bwe bavaayo okwekubira enduulu nga abamanipulatinga. Ekyenjawulo kye sibagambye, Masaba bw'amala okufera nga wamugulako poloti n'otagifuna
nga wagula ebyoya by'enswa. Omusajja ono kyakola bw'okomawo mu ggwanga Uganda nga wagigula oli bweru poloti n'akimanya nti wakomyewo ng'oyagala akutwale either ku poloti yo oba ng'oyagala ogenze ku poloti yo n'osanga nga waliwo ebikolwako by'otaalekako. Masaba akugamba kimu nti poloti eyo erina ebizibu. Ettaka eryo naligula naye lirimuko ebizibu. So n'olwekyo ngenda kuddiza ssente zo oba ngenda kuguza ewalala. Akakodi akalala kayongerako kakugamba nyongerayo ssente bwe ziti nkuweewa sava. Ewasinga waliwoko ebizibu tukyali mu kooti blabla n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kati era n'akulaga nti ku bufere bwe yakola ogwasooka agattako obufere obulala obw'okumwongerayo ensimbi nti asobole okubeera ng'akuweewa sava. Oba si kyo bw'akupimapimamu n'alaba nti ssente toyina bulungi ng'akulaganga bw'agenda okukulifandinga oba okuddiza ssente zo zonna ze wateekamu. Kakati ng'akuswikinga engeri gy'otaakola oluusi ndagano oluusi n'endagano gye wakola yagikusindikira ku WhatsApp ng'akuswikinga ng'atandika okukugamba nga bw'agenda okusasula ssente zo mu installment because naawe wazimuweera mu installment era ng'akulaganya olunaku lwagenda otandika okusasulako ssente ezo. Akusaba bank account n'ogimuweereza oba n'akusaba mobile number akwaba ateeka ssente ezo era nayo n'ogimuweereza. Omufere ono awo weewava kalumanywera w'okuddamu okwogera naye yadde okumuwuliza. Waliwo akakodyo kamu ke sibagambye Masaba Alex kakozesa okubba abantu nga yeerimbika mu kubaguza ettaka. Olw'okuba akoze emisango mingi afeza abantu bangi ssente zaabwe abamunoonya bangi ne police references nyingi ku police ez'enjawulo. Masaba Alex okumusisinkana oyita kati mu protocol. Singa essaawa zino weefuula ayagala okugula ettaka mu Masaba and Sons Consultants and Construction Company Limited Uganda. Masaba oyogera naye direct n'akuconnectinga ku muntu bw'amanya nti birimu okumusisinkana akugamba jangu ogenda kundaba n'akuwa omuntu gwe tutuumye n'akuscreeninga yakurecevinga n'akukwasa B akuvuga okujjanga wano n'akutwala mu tawuni endala n'akukwasa B n'akuscreeninga okakasa nti toli omu ku abo abamunoonya naye n'akuvuga n'akutwala mu kitundu ekirala. Katugeze gwe asooka gwe tutuumye akujja e Nansana we mugenda okusinkana. Abalaganya nnyo okusinkana mu Nansana awo. Akujja mu Nansana akurecevinga n'akutwala e Namuŋŋoona n'akukwasa omulala akwongereyo oyo gwe tutuumye B naye n'akukwata n'akuscreeninga n'akugamba tugende ono kakutwale akuwa gwe tutuumye C muntu wa kusatu awo wonna tonnatuuka ku Masaba. Owokusatu ne yeegattibwako owookuna abakutwala batera kubeera babiri. Owookuna yalinga akola last screening oba okucekinga bano bonna nga bakakasiza nti toli wa bulabe eri boss Ssaabafere Alex Masaba. Kati bano ababiri be bakutwala osisinkane Masaba. Wabula n'okusisinkana Masaba we mbeera mukaanyizo bano we babeera bakutwala okumusisinkanira tosooka mulaba. Bano first basooka kakasa nti ssente ozirina naye tebazikubbako byamaanyi. Bw'oba ogenze kusasula ng'oli akusindisa osasule. Bw'oba ogenze kulambula ttaka nga ye gw'oyagala akulambuze togenda mulaba ye kwetwalira ku site kulambuza. Ebyo byakoma 2023 lwe yakoma okulambuza abantu ettaka. Ebisigadde be yali abbye baali bangi nga bamunoonya baweze akusindikira busindikizi muntu gwakutwalira yakutwala akulambuze gy'obeera ogenda okugula. So bw'atyo Masaba bw'akuvuga mu kyeyini eyo ey'okumusisinkana era bangi ne bawuuzika nga n'okumulaba tebamulabye. So ezo zonna nkola ze gw'omupya atannagwa mu mbi za Masaba Alex ako katebuke
mpulira muli njagala ntandika embotole n'ebino bye yeerimbiseemu kyatwala abantu bweru. First of all, talina company twala abantu bweru yonna registered akola nga agent. Addition to that, mu bwa agent sente zasaba abaana okubatambuza okubafulumya eggwanga, sente nazo bawunzika bakaaba bazigjeeko. Why always you Masaba Alex? Lwaki gwe? Lwaki temuvaluinga sente z'abalala? Nzija n'ekitundu ekyokusatu. Era nga mu kitundu ekyokusatu ndeeta omu ku abo abaakakoma oba fresher okuva ku kyeyo yagenza okujja okulaba poloti ye Masaba Alex gye yamuguliza nga poloti teriiwo. Twebuuza obuzibu buli kwani? Buliriza. Kubanga eyingi yasooka otuguze nagamba nyo. Then ono nalongo eyasooka okujja gy'oli yali agenda kulimamu ng'agenda kulimamu omuddo gw'ente kati n'asanga nga balinyeewo lumonde ono. Omuntu eyakwata vidiyo eno tata wange nzaala era ali wano yakwata vidiyo kubanga nalongo yamala n'amuwa muganda we n'agendayo. Tata yali ayogera tata wange n'agamba Zaina eno poloti tulaba mu lumonde kati eno poloti siiyo kati eno tata yagikwata eno. Eryo eddoboozi eririmu lya tata wange era n'ennamba tata wange njirina era yagendako neeyo ewakiyama nti amana abagamba wano si wawe tetumumanyi. Loozi otegedde ensonga eyo. Chairman temumanyi. Masaba Alex agenda n'asanga ekibangirizi kye baasaze estate gye babeera baakasenda empya ne yeekwatirawo vidiyo ng'alaga ayinawo poloti n'asetinga ne price ya poloti ku estate y'omuntu gy'aba asanze. Era n'akulaga nti estate eyo ye n'akwata eddakiika nga 7 oba 8 oba 12 n'aziteeka ku YouTube n'aziteeka ne ku Facebook ye. Bw'atyo bw'ateega bakasitomera bw'abafunye n'abakuba ku mutwe n'ababba n'abafera. Masaba bw'otuuka okugula poloti eri gye walabye si mubi si musiru akuvuga n'akutwala ku estate eyo yennyini era n'akulaga nti poloti osiimyeko eriwa n'osiimako gy'osiimye n'otandika okusasula eyo. Kumbe bannannyini estate abatuufu abali mu mateeka bo bajja ne batunda oluusi poloti eyo waliwo na muntu mulala bwe baagiguza. Kakati gw'ogenda okudda oluusi nannyini poloti nga yazimbako dda oba ayina bye yalimamu oba developinze poloti ye mu ngeri gy'asobodde oluusi agisibyeko fence ng'otandika kuwera ennemba si eno poloti yange nenga nninga abuze nenga oli ku poloti eyakuferwa Alex Masaba. Ekitundu ekyokusatu kijja eky'omukyala nkuba kyeyo gwe bayita Rostin. Yes, Rostin naye ajja agenda kubeera atubuulira engeri yes ye Rostin agenda tubuulira. Kyokka ate n'okulwokutaano nyina ekitundu ekyokuna ekya Masaba Alex kye ngenda okubaleetera. Kye yeekola ku Hoima Road okwo ne ku Semuto Road okwo ne ku Mityana Road okwo, ezo ze nguudo 3 Alex Masaba z'asinga okubeera ng'afererako nti ayinako estate naye nga mu kunoonyereza okutuufu talinaako yadde kajiiko ka estate kalimu poloti gy'atunda. Kyokka ng'akulaga nti estate ezo aziraga n'ateekako ne prices ez'enjawulo. Lwaki sibasiibulira wano ne mbasaba vidiyo mugisharinge etuuke mu buli inbox ya nkuba kyeyo era etuuke mu buli inbox ya muntu yenna eyandigudde mu mbi z'omwami ono nga aferebwa. Nze Vicky sinzira buterevu ku Mukutu Vicky exclusive atakuumira mpeera lugaba ddunda bansinkani mu updates eziddako nange kennyini munsabire embeereyo bulungi luno olutalo lwe twasimbudde tululwane tuluguse oba oliawo ababbibwa abafereddwa bafune obwenkanya. Iffe kye tufa si kufuna ssente naye tufa
ku ddembe na kussa kitiibwa muntu yoza muntu oba oli awo aba akoze ng'agwanidde okufuna ekyo ky'asasulira. Mubeere bulungi, mweraba.